mu kujaguza okwa Eid olunaku olwokutaano ekibuli yewavudde amawulire. Odi Kampala tetwategedde nnyo bifaayo kubanga eyo waafa, kyo kye kituufu, eyo waafa. Kakati munnange Omulangira Nakibinge yeyabadde ow'olunaku olwa Eid era kamera zonna zaabadde Kibuli wali, era nga guno omulundi yayogedde era okwogera kwe okwasinze kwabadde kukwatagana na kuyiwa musaayi okwetobeka oba okwalabikira mu kulonda e Butambala. Bloodshed yali e Butambala nga essaawa eno kirabikanga kwegamba abaagala okugitwerabiza oba okugiteeka ku mutwe gw'omuntu omu Muhammad Muwanga Kivumbi, naye nga ye Omulangira Nakibinge yagambye nti ekintu kino kisaana okutunulwamu mu bulambulukufu. Kye yakoze yaganye bannabyabufuzi bonna okubeera nga boogera, yaganye bannabyabufuzi bonna okubeera nga boogera ate nga baabaddeyo. Hajjati Misa Kabanda yabaddeyo eyakava okunyaga obuwanguzi bwa David Lewis Rubongoya n'abalala bonna abatagenda kudda mu Paalamenti, Ssemujju Nganda n'abalala baabaddeyo, naye bonna tebaafunye mukisa gwogera. Omukisa ogw'okwogera yaguwadde outgoing mayor Erias Lukwago yekka, bwe yaguwadde era ndowooza yamuwadde omukisa guno asiibule. N'ayogera bye yayogedde Lukwago, era n'ebya Muwanga Kivumbi naye yabikonyeeko, eby'abasuubuzi yabikonyeeko mu kibuga, n'ebyakoze oba oli awo n'ebimulebe kuba yagambye nti bingi nyo bye yali asuubira okubeera ng'atuukiriza naye tebisobose kubeera nga bituukirira, kubanga General Museveni yatugamba nti ekifo kya Lord Mayor kiyiwamu amazzi. Naye nga ensonga gye yawadde nga Omulangira Nakibinge yagambye nti engeri yekiri twakava mu kulonda nti abo abalangirirwa nga abawanguzi bagenda kwesa omukisa okubeera nga abeebaza abalonzi biki bwe bityo, ate abo abaawangulwa oba abalangirirwa nti bawanguddwa kuba ya mirundi ebiri, waliwo abaawangulwa kati nga Ibrahim Ssemujju Nganda yakkiriza nti yawangulwa, naye ate waliwo era be babba mu kalulu kati bagenda kukozesa omukisa ogwo okubeera nga ate balaga obusungu bwabwe. N'olw'ensonga eyo n'agamba twakava mu kulonda kiba kitegeeza nti akaseera ka Eid kakukuza Eid twakava mu kisiibo, kitegeeza nti guliba mulundi mulala gwe tugenda okubeera nga ate tutunuulira ensonga ezo, balifuna omukisa omulala ku mukolo omulala ne boogera. Kakati kino kyalabise nti yakikoze olw'ensonga nti tewali nnyo kiyinza kutugambibwa ndowoozeera, kubanga ajjukira nti ebyava mu kalulu byali byagadi b'engali, byonna biri awo tebitegeerekeka, obusungu bungi, kyo kituufu. Kati teyawadde muntu mukisa gwo nakwogera, wabula ate n'atwala omukisa ye nga jjajja w'Obusiraamu n'ayogera ku nsonga ez'abantu abattibwa e Butambala, abantu abattibwa e Butambala, era nga yagambye nti ebibuuzo bingi nnyo ebyetoololera ku kufa kw'abantu 7 mu kulonda kwe twakakuba emabega, era nga ono yagambye nti tekisobola kubeera nga tukitwala butwazi bwetu tetwesuulire gwa Naggamba tukiginowalinga, tetusobola kubeera nga tukiginowalinga kubanga kirabika waliwo engeri gye baagala okubeera nga bakikwasaganyamu ng'ekyali kitakalubi, kigamba kitawaawaza matu. N'akuba omulanga eri Director of Public Prosecutions Lino Anguzu okubaako kyakolawo bonnambiro
mu interest ya matter eno abeeko engeri gyakikolamu asindikirize Inspector General of Police Abbas Byakagaba akole okunoonyereza ku ebyo ebyaliwo, okunoonyereza okwaddala so si okunoonyereza okusinziira ku General Museveni ne mutabani we bye baagala okubeera nga bawulira. Kakati awo yasinzidde okugamba nti ekintu kino bali badde bakikola mu bwangu kubanga bannayuganda beetaaga okumanya ate beetaaga kati so si kulwawo. Naye kati bagenda babimalamu amaanyi bwe batyo naye nga ye Muhoozi Mukwebwana yeewaana era kwabo 7 abaafa bwe yabalira ku bali 3 abaakattibwa. Kati Nakibinge era n'agamba nti ng'ogyeko okufiirwa kw'abantu tewaliwo muntu yali avuddeyo okubeera nga akwatibwa ku nsonga eno. Omuntu kwegamba ali clearly held accountable tanaba kubeera nga abaawo. Agamba nti okoleka mpozi okuba nti balabika attention yonna bagishiftinze ne bagiteeka ku muntu omu, political figure omu, Mohamed Muwanga Kivumbi. Ekintu munnange ekireeseewo ebibuuzo ebingi ennyo ng'ate ansa ntono. Kakati n'agamba nti kino ne kirabikanga cover up, balinga abalina kye babikkirira okusinga okunoonya genuine search oba okukola genuine search okufuna obwenkanya, okusinga okukola okunoonyereza okwaddala okufuna obwenkanya. N'agamba nti walina okubaawo detailed investigation kubanga ebyaliwo byonna byetaaga obujulizi n'obujulizi obwakuŋŋaanyizibwa ku ssiini. Amasannyalaze amasasi agaakubibwa ebisosonkole byakuŋŋaanyizibwa oba baagamba bugambe mubyere muteeke eri teri agenda kunoonyereza. Ba officers abaakuba amasasi ago bo nga bo bali ludda wa? Byonna bibuuzo. Naye jjukira mu kwekalakaasa kwe baali baategeka 2020 nga Bobi Wine bamukwatidde eruuka, waliwo omuntu kubanga twakitegera butegeeze nti nga basinziira ku birobero bya General Museveni tumwini bwatyo nga baali bategeeza abantu baabwe nga baagala okuteekateekawo okwekalakaasa okwo kwali okwekimpatti obulimba nga baagala okuttirako abantu babatiisetiise. Tewaliyo n'omu gwe baali bakutte nti wuuno, era bo bennyini baakiraba nti kyali kisaanidde era nako guno omulundi baayagala bakikole bwe batyo. Kakati b'officers abaakuba amasasi be baluwa? Kubanga yagamba ebyo bibuuzo bannayuganda abangi abasinga obungi kubanga era be baalonda mu interest emu ey'okukyusa eggwanga era baagala bamanye mu bwangu. Kakati Tony gye yadde ayogereramu yabadde eragira ddala nti ddala mu butuufu bannayuganda bali awo beebuuza ekyokuzzaako tebakiraba. Balaba nti waliwo abantu ababafukamiddeko, ababatemerako ettaka, abantu ababafutubbalako, abasobodde okubeera nga beenywereza mu buyinza nga bakozesa amagye, nti tebagenda kubeerawo bwenkanya era obwenkanya bugenda kubeera bukeereyezebwa. Era alaga nti eri famire zaabo bonna abaafiirwa abaagalwa baabwe n'ab'eŋŋanda obulumi bukyabalimu era kiragira ddala nti mu butuufu walina okubaawo ani avunaanibwa ku nsonga eno, accountability erina okubaawo ku kulumwa kw'abantu mu mitima kwe balina. Nakibinge era n'alemerako n'agamba nti walina okubaawo obwenkanya era ekituufu kirina okuvaayo. N'agamba nti kawabeewo obutakkaanya mu by'obufuzi oba kiki ekibaddewo oba kiki, tewaliiwo kiyinza kwenkana bulamu bwa muntu. Jjukira nti Mohamed Muwanga Kivumbi ali ku misango gya butujju gye buvuddeko baamwongerako n'abalala 24 be bagamba okuba nti be yali nabo ba polling agents be babamwongerako era nga bano bagamba nti abo n'abalala ku mwezi nga 11 wakati w'ennaku z'omwezi 16 January mu bifo eby'enjawulo
omuli Kibibi Town Council ne Gombe Town Council bwe batyo tibalumba ne balumba police station ne balumba Tale Center nga bagezaako kuba nti bawakanya ebyali bivudde mu kulonda. Kakati Nakibinge era mu kulabula agamba nti ebintu ebifanaganako ng'ebyo effujjo mu kulonda nga bwe byetobekamu yagambye nti bibiri temporary era bijja ne bigenda naye obulamu bw'omuntu okugenda kitegeeza kibeera permanent kiba kigenda kuba aba agenze taligenda kudda kati tewaliwo political outcome yonna eyinza kubeera worth bloodshed tewali. Kakati ebintu ebyo muganda wange ebigambo yensonga lwaki ndowooza ng'amaze okwogera ebigambo ebyagadde bisigale mu mitima gy'abantu era baabigambe baleme kubeera nga beebuzaabuza ne speech z'abannabyabufuzi abajja okubeera nga bayisa saakasi. N'agamba ndowooza ye n'asalawo ayogere ekyo kubanga kyabadde kikavalinga byonna nti bano bannabyabufuzi abalala balinda kulayira abalala bali kooti abalala bingi abalala bali guilty ate nga weebali awo baabaddewo Hajjati Kabanda yabaddewo. Kale ensonga ezo munnange bwe zito bwe yazirambise era nga zino nsuubira okuba nga zabadde nkulu nnyo zabadde zikola samari ku ebyo bano bye baali badde boogerako bonna okusinga okuwuliza ensonga za kinnoomu nti waliwo ate ali mu busibe Mohamed Mwanga Kivumbi n'abalala nga babataddeko gya butujju mu ngeri y'okugibakakaatikako oba okugibapaatiikako. Byebyo munnange ebyavudde sayidi z'eyo era obubaka bwabadde bungi tunaayongera okubeera nga tutulamu tubukubamu ttooki ddala buno bwabadde butegeeza ki kubanga sayidi eri Kabaka yayogedde ate nga ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga naye yayogedde. Bwe tuba tufunye obudde tujja kuba tubiikubamu ttooki tulabe bwabadde buzito bwa ki era amakulu ameekusifu mu bwo gaabadde ki. Mukama akuume.